Ya omukazi tabanga kumyo leka gwe naawe tosaaga. ALMAGIC production. Nakagiteekamu ne Madrat wange. Madrat tusobola omuteekamu eri version kubanga kakati njagala nkuwa ekintu otuvaawo ng'ogamba Lwasa tonfaako omukwano gwendeeta gwa 10 ku 10 tujuze emmotoka ovuge kanamba Sophie yamba Lwasa nyamba Mwami Lwasa issues because gwe tonzikiriza kulaga. Let me show you. Tukwenze ne bwotandaga nze kyekugamba kiri wano singa olaba ekintu ekiri ate emmotoka omukazi nga gwe omulungi ow'omumaka ogyetaaga. Lwasa no nekimotoka mukwano nedda kimotoka tukireke naye ate ndaba nga ali ayogera kituufu tubeera ya ssente ate tugule emmotoka endala. Naye Sophie kyusa emmotoka kubanga emmotoka eyolina giwulira ng'ekuba shooka omwo munda mwonna eyo nangiwulirawo ekuba akantu maaso awo wabula nyumya birala era emmotoka yange eyo tetugenda gikyusa. Mwami Lwasa n'emmotoka bizibu. Naye Sophie wandinyambye n'enkuwa Mwami emmotoka Lwasa eyo nedda nze nonjagala nnyo Mwami Lwasa. we Sophie mukwano bambi ene emmotoka empya ogyetaaga mukwano gwange. Sophie leka otwale emmotoka empya tufune empya. Sophie fa ku kitiibwa kyo Sophie. Mwami Lwasa n'emmotoka twakagifuna. Nyamba ofune emmotoka empya. Ate njagala. Kanamba Sophie wange mukwano gwange funa emmotoka endala. Wowe yaye Eyamwalura Esilidde misana. Sophie aganye emmotoka bannange. Baby kati olaba gayo oyo tulina omukubako amajja tukyegera naffe tubeere bulungi tubeere best naawe okimanyi tweyagale nembaga ate njagikuba gwejja kudda ku ebyo nebyekiyayi alaalinze nkubuulira gayo olina omulimba omukwano gwonna mulage nti oli mulaavu naye abeere ng'akukkiririzaamu nga buli ky'omugamba akolaki akkiriza bukkiriza. Kati twogera mugamba nina bulaaza wange ayina golodi manyawo baggaaya balina essente era olinamu okubira mu bintu bya bbeeyi ebyo. Gwe mugambe nina muganda wange oli ayina golodi mugambe nze mbiraba birina ewuwe bingi nnyo. Okyegere kati bw'onooba ng'omulimbye omukwano kyonna ky'onooba omugamba agenda kuba akukkirizaamu. Okyegere nze kyenjagala kyokka onkolera omugambe nina bulaaza wange ayina golodi omugamba naye oba mujja wa golodi ayina golodi mungi biki oteekemu naawe okusudiyaawo. Kati gwe kyemmanya ajja kugamba njagala mulabe bulaazawo ajja kuga njagala nkole ki mulabe kati bw'anandaba ebisigadde gwe ogundekere sengenda okuguvuga nze nga nkubulya kati tukole bwe tuti baby tompitamu tulina omukubako amajja naawe baba nesente abo baggayi ssebo kati affe tulina mulaga bya bbeeyi ate nga ngenda kujja nga era neesunya ekikumaŋŋandaga neggolo mubye nga mwambadde nti mutiisetiise negwe mmanyi gwe okitegeera togwa mu mukwano n'okukwatako tokola ki tomukkiriza ladde okukwatako jasi gwe mulimbe mukwano okitegeera gwe beera ng'omuzanyisa buzanyisa mwesazikaaga ezitaweera otegedde nze kati bwe najja gwe mugamba oli bulaaza wange amuyina golodi amuyina okitegedde embuki oyiya negwe omumanyi bulungi bebe kati ffe tumaze va ku bino buno mwaka tugenda kudamu kubuvuga naawe kano tugenda kukagaba bugabi tugenda kuba nti tulina amajja bebi tugenda kusooka tuveemukko waneeno tusooke tutambulemu tugendemu e Bulaaya asooka apaapaale nga tetulina wano nga twagenze dda bebi nsuubiza ekintu kimu mwana togwa mulaavu neggaayo oyo ebyaddala kale sisobola ate oba eno ddiiri gojja kwewosa sisobola abo baggayi manyi ajja kulimbayo ne guchenji ng'akwayo kakadde kamu bubiri oloberawo kumbe tugenda twala biliyoni za ssente naawe weeyogeza nga ne wali eri emayoga wali erongize ebikuba amasimu nga tokyakakwata amajati tugamaze jasitibwe kyolina okukola ekintu ekya tokuba mulaavu tokuba mukwano yekugamba tikokola
Emmotoka yange era gitute gye nakugambye. Kitegeera gwe kyenjagala kimu kyokka kaka kitiri yafuuse edda yiyo teweeraliikirira emmotoka ye yiyo akinjogera mukama nga taliiwo yagenze sagala weeralika ekigambo emmotoka yo weeri oba ogenda wa oba ogitwala wa it's up to you. You make the choice. Lwasooka kasa. Boda ku boda sirimba. Boda ku boda njogera mazima. Nagenze nemugamba emmotoka yeetaaga emergency. Nangamba nyamba mwami Lwasa nina ebintu bijagala okujja. Ono omusaadde ankobyewa ankobye ati obuukawo geeti ibiri eyo ndala eyo yakuba ati eyokusatu n'emu yakubye ati geeti yabale yakusindika ijjemu kubanga omwana wa njogera ekindeke ki kati agenze mu bya bizinesi musimanya sente z'ekiwatule simanya sente ziva Masaka simanya biki byagenze okubalira naye wakomawo sikaki mwami Lwasa ng'emmotoka ng'ebisumuluzo obimpa nga bw'ogambye kati nze kyekoze kyangu nnyo erinjitumiza egenda otuuka ng'otwala iyo gy'oyagala. Sagala oddemu kweraliikirira biri by'obaddemu sagala oddemu kulowooza mbu Lwasa sikwagala Lwasa boda ku boda kimanyi mwami Lwasa onjagala naye ma oba yakugema nze tibanimba ndamunoonya ndamufuna tiyampa isimu nze tonkwana nondekaawo otyo yanta mu mukwano obufumbo bwange bwayonooneka nze musadange mugisha tikamwenda ndikwenda omusada yansuubiza mamange okumuwa emmotoka yasuubiza baganda bange okusoma aye buti enumba diweireyo enumba esembayo yakobya ati bwentuuka ku kino ekikomo ngeba kumukono omugoda niguno omugoda left niguno omugoda neeno oba sokere kukweyo geeti aye bakuba ati abombikobere bakuba amasasi aye bakufa nja kufa lwa musada eyansuubiza enoni eyasuubiza okunandula gananize mwene neigaga ngenkumudanga dikomere aye mukama namba wabenga ni wano yikitufu yakuya tijile emiti gy'amasanyalaze waliwo emiti ebiri abagenda tibakuba bifaananyi bya tibeekubakuku bifaananyi batakunumba ddeyiwe aya lindako eno tina emmotoka ye Lwasa naye ovuga sipiidi gwanvuga lwekyo wekyatuuse gwanvuga omusajja onaaboneka aba wano kange njagezesa nimikisa nkonkona aye wabanga tiniwo aye ya omukazi tabanga komyo leka gwe naawe tosaaga tenda kuvaawo paka ng'omuntu afuiwe eyo naabona nga tiniwo tenda byakunyekwanisa kubandekaawo omukazi tabanga akomyewo badde naawe oba akomawo ng'akomawo n'amutukuba olwongambye nti asobola okujja n'atakuba ng'omu naawe ndaba ekiri ku Baasa naawe sooka yabayo kagwe ayinza okuba mukazi ndeka naawe kizibu kati osaaga wangesibu katono kamulabe isoke Lwasa adduka emisinde mbu omukazi akomyewo olwo nkuba amabere mu kyoto aba Lwasa amanyira baby aŋŋamba mukazi w'embulungu leta nze siri mukazi abula Lwasa amanyira n'okumanyira
atamutya gwe ntya bannange. Buyaye bwajjula Lwasa ku mubiri ku bigere mu kirevu yenna yabuna obuyaye. Amulinde. Otusotya wano. Tosanuika na kuna kumbona. Nsanyuso olaba nnyo naye otusotya wano. Mayinja yankobeerewo. Namubuuziza namukuba nti omusaadda wange gwe wanfunira aliwa yansuubiza embaga maama n'abakubira amasimu nkunoonye musaadda wange tuje wansuubiza emmotoka aye wandeka kuba ekinga tomperena namba y'essimu mbeera awo ng'omutima gunuma bwedu nakuba nti omusaadda wange ow'ekirefu mubonako otusotya wano. Mayinja yandagirire lwaki wamugambye nakuwa essimu yange n'onkubira nzira isimu wansuubiza isimu nakuba nti mukyalo bategeike bamaze okulima olwika omukolo wansuubiza amamotoka njagala okukane kukifuna mbyanda leero beze kyendikwenda twingire mu nnumba. Buli kimu kifuule kyangu ng'ate kinyuvu nga bw'otukka ku ntikko y'obulamu bwo. ALMAGIC ez'okukuwa ekyo kyennyini obulamu bwo kye bwetaaga. Ffe tukyasinze okukwata emikolo ku butambi bwa vidiyo giyite video production ng'ate bya mulembe ddala. Kw'osa n'okukwata vidiyo z'embaga n'okwanjula wamma n'obulamu bwo tubukusembereza ddala awo wennyini w'oli. Tusangibwa Nyanama ku kalina eri mu maaso ga Movit n'ekipande kyaffe oba okiraba ku mwaliriro ogwa waggulu. Okumanya erisingawo noti 753 56 73 36 oba tusange ku email almagicrecords@gmail.com oba ku Facebook, Twitter, Instagram ne YouTube. ALMAGIC for God and my camera.